Bafunye ekizibu wano Kiteezi amangu ddala ne tutandika omulimu gwaffe ogezako okununula n'okuggyayo abafu ababadde bali wansi. Jjo bale tulina graders nga 3 zokka, naye leero tulina graders esukka mu 10 nga zonna ziri ku site, zonna zikola, zonna ziri ku mulimu. Ba drivers ba graders abo, ba graders ezo tebeebase okuva jjo paka leero bakyakola, ate twagala kubeebaza nnyo omulimu gye bakoze ba drivers ba graders okukola nga towumudde okuva jjo leero n'ekiro weesaana omuddaali. Okuva jjo okutuuka leero omuwendo gwonna, jjo twasobodde okuggyayo abantu 14. Leero tumaze okuggyayo abantu 4 nga bano bonna twabatutte mu ggwanika Mulago okukola postmortem, ate oluvannyuma tukwase family bagende bazike. Naye omulimu guno tetugenda kukoma leero, tukyali wano. N'ekirala twagala kugumya abantu maddala family abafiiriddwa, abantu baabwe bakyali wansi, anti mbeere bakakkamu tetugenda kuvaawo wano nga tetumaze okuggyayo abantu bonna abali wansi. Kati temulowooza oba temutya nti bano bagenda kubeera wano lunaku lumu 2 baveeyo. Nedda, tujja kubeerawo paka aba LC oba abatuuze oba abantu banannyini bafu nga batugamba nti awo tewali awo tekyaliwo omulambo. Awo yoke tukole tuzinge ebyaffe naffe tuddeeyo eri mu barracks, machines bagende batandika okukola oluguudo. Prime Minister, Honorable Minister wa Disaster, Honorable Lilian Abe, yatuuza olukiiko n'esalawo anti amangu ddala tuteekewo temporary shelter abantu gye bateekwa kubeerawo wano ku Kiteezi Church of Uganda Primary School. Tent bamaze okuteekawo, abantu abo bateekwa okujja wano kutandika okubeerawo. Ne office ya Prime Minister waddeyo emmere, amazzi. KCC bagenda kukola ku kabuyonjo ne okulaba nti waliwo amataala mu bifo ebyo. Ffe nga security tujja kuwayo security. Bali muna 10, jjo twajjeyo abantu 10. Bano bonna ne tubatwala, waliwo abamu babatutte eri mu ddwaliro Mulago, abalala mu St. Stephen wano Kiteezi. N'embwa, waliwo embwa gye twazudde nga nnamu jjo. Kino nga tuli mu kukungubaga, tetusobola kugenda mu ebyo okutandika okubuuza nti bano babadde bali wano mu mateeka oba tebabadde wano mu mateeka. Nedda, naye ekibuuzo ekyo badde nsaba obuuza aba KCCA be banannyini kifo ekyo. 18 were rescued alive. Yesterday 10 were rescued alive. 10 were rescued alive and they were taken to Mulago Hospital and St. Stephen Hospital here in Kiteezi. We also rescued 1 dog yesterday alive. So those were the but of course we have also got information that there are some cows who are also buried, sheep and goats. In fact, even yesterday we recovered about 6 sheep and 4 goats, and a cow which was dead. So the operation is still ongoing. This time when we are trying to grieve with the members of the public
when we are on a rescue or trying to retrieve the dead bodies, we have not looked at the legality or illegality of staying. But that question would have gone to KCCA, who are the managers of that facility. You talked of the team. Yesterday, Honorable Minister of State for Disaster Preparedness, Honorable Lilian Abe, chaired a meeting, and in that meeting it was agreed that Red Cross and Office of the Prime Minister, they set up immediately a tent where people who are affected should be relocated temporarily, and that tent has been set up at Chitezi Church of Uganda Primary School, and it is expected to accommodate about 1,000 people. Office of the Prime Minister is to provide shelter, food, water, and KCCA is to see the sanitation part of it and lighting of the place. And of course, police will provide security and UPDF.